Buganda naye twagala kumanya exactly omukulu agambye nti effujjo lyaleetebwa abavubuka ba NOP gwe mundaba ye ebintu nakulabye wali nga abantu obali savinze nga bakuwa reports naye report ezo kusinza kuba oli nabo abamu balina damage so nga neeri omukulu atugambye nti n'ababe bakubiddwa nga era bakubwa ba NOP namwe muyina embale mwe mwekubye oba mwe mwatankudde ne babasinga amaanyi Tereza mwawo nze ndi wa bonna nambi naabe nayo kubanga bano nagenda mu kyalo ekimu Ben Kiwanuka mu Lubaga ne mbatasanga beekuba so nze ndi wa bonna saagala fujo bonga benyini beekuba nga beekuba bagamba Katonda waba akulwanira entalo abalabe bajja boogeza ennimi zitakwatagana mukadde waffe ndowooza teyategedde nti atagenda maliriza kituddize naye yasoose tuwa byafaayo bya NRM mu bululu bw'abavubuka n'atunyonyola mu 2011 we beekuba n'atunyonya 2016 we beekuba 2010 yabadde awajja no report ng'atunyonya bye bazze bakola mu bululu bw'abavubuka emyaka egyo gyonna NUP ebadde teriiwo nga Honorable Alan we yagambye sigamba muno neera akalulu k'abavubuka okwogerako nti tuzukusizza abantu bakategedde nti tutegeeza kuba nti ebikonde bibaddengawo waliwo kye tutegeeza nti kati olaba abavubuka bangi bavaayo okkenyiga kera ne bakalondoola luli baagabanga bifo chairman w'ekyalo yalonda bano abavubuka balungi bajja tukolera nga baweereza amannya nga DR form zijja ssabavubuka bamwe ku kyalo yegundi naye nga tewabaddewo kalulu naye kati abantu bafaayo bamanye ani agenda obakulembera okuva ne ku mutendero ogwa wansi ogusembayo so mukadde wange byayogedde kinnumye nnyo nti okwata omanyi abantu bano oluusi tubasaasira balina ekyokukuuma balina kye balwanira osigaza ebifo byabwe nti naye ekimuluma era ekimunyiga oluusi ajja gaano kyogera mu butuufu bwakyo agambe nti banaati banandaba nga njogedde obukyamu buno n'aleeta ab'NUP baakubya abantu mu Kigwanya Busega nayitirawo okkonawo nga nnondoola kuba natambula mu bitundu bya Buganda obyali ebyokumpi okulondoola okulaba buti obululu butambudde era abantu bayogeddeko be bakwata njagala muleme kukozesa mukisa guno kuddamu kukwata abantu baffe nga mwajjanga mukola nga twakava mu kalulu kali n'obululu obubaddengawo enkola ng'eno nga muwoza nti mwagala kendeeza fujjo mu bantu ate mwagala kuteeka kutya mu bantu baleme kubanga beenyigira ku bibiina ebivuganya gavumenti kuba eyo enkola nayo twagitegeddeko kuba buli woobeera ku mikutu gyonna gye tubaddeko ne ba RCC ba DPC bano ba RDC deputy RDC kibasookerako kimu tuli mu kukwata bonna abakola effujjo tukendeeze temugenda kukwata abantu bano nga mumenya amateeka nga temulowooza muli mu kukwatisa amateeka teriyo muntu agenda kukola fujjo ku muntu ffe byaffe bye twogera ekirungi ebutambi bubo bweraga omusirikale ali mu uniform akubye abantu ba bulijjo abalabaze bamwegaseeko abamukwasiza bamutwale mu custody eya police kyogamba NUP yeri mukolagana ne police yeri mukuba obutambi bubo omusirikale wuuyo NUP esindise eyambaza abantu ab'ebyambalo bino ebintu bye twogerako abantu baali nabyo mu byalo temugenda basiruwaza balimbalimba police kubanga abifujje no temugenda ate kutte bakutte bali mukuba bakutte bino ebintu bye twogerako luli mwalimbanga abantu ngudde n'ogamba n'oyogera netugamba nti kati omukutu guno guwandiise guno bakozewo bati mwalabye ekyabadde ku gundi naye kati bino ebintu biri mu bantu ku kyalo kye tuvaako olwaleero abaana b'ekalamba kyemanyi balaba abantu baffe bangi bamanyi bulungi bayiwa amagye ne poliisi ne bagezaako okukwata abantu naye ate era ne bateekamu n'ensimbi okugulirira naye nga bagulirira abantu kubajjako ddembe lyabwe butalonda muntu gwe bandyagadde abakiikirire naye abantu baagaana ne bayimirira ku ki kye bakkiririzaamu era ki kye balaba ekituufu so omukulu aleme ettambuza ngombo nti aba NUP bakola effujjo n'atuuka n'okujja okutaasa enkambi ya NUP nga twekuba lwa buwagizi oba lwa buwanguzi bwe tugenda okufuna buweza bakansalazi bo kubanze bino ebintu wamyokibi bino ebintu bye twogerako nyina Giso owa Yumbe mu gombololemu Yumbe yagenda ng'akwata DR form z'abakandidates baffe era mu meeting gye twakuba olukuŋŋaana lye twakuba ku lunaku olw'omukaaga bajja ne bacomplaininga n'agenda ng'azibajjako ku bantu 7 abaali mu gombololaye n'akuŋŋaanyako 50 ate abantu 2 abaasigalayo ne basobola okujja obuwanguzi era DR form bazireeta ne tuziraga abantu kati abantu ng'abo tebagenda kugezaako kutta mitima gy'abantu ekisookera ddala kye baagala kwe kulaba nti abantu beetamwa akalulu bagambe nti naye akalulu newe tunaalonda
kiri kitya kigenda sigala kyekimu olaba ne kana akabavubuka naye nyongera okubakakasa abantu nti wonna bannayuganda bwe bayimiridde ne bagaana obulyake buno n'obumenyi bw'amateeka obukolebwa ebitongole bikuuma ddembe basobodde okutuwanguza era NUP yawanguddewo mukyo gavumenti eno kyesinga okutya kati ke kalulu yensonga lwaki tugenda kukola buli kyetaagisa okugisindiikiriza ogenda mu kalulu ke twatumye protest vote kuba tukategeeza kagenda kwawukanako ku buli bwe badde balaba bulijjo abantu tubagamba okuzimba eggaali yes bano bayinza okuba bayagadde okutusookayo nga bakozesa ghetto structures naye bo baleese ate eggaali embife eggaali ezaffe tezikuba bantu tezitematema bantu bisonga bwe twabalaba nga tuli nabo ate ekirungi yabatwala abamu ku abo baana b'ekasubi kansala kyemanyi omumanyi mukulu Keni omu ku bakansala abeesimbyewo ne bajja nga abasajja baveeyo wansi mu lusaze baveeyo wansi bajja bakuba abantu batema naye nga bakuumibwa bitongole bikuuma ddembe natuukako mu Wakiso naliko enansana we nali osiwe nansana mukulu Tubeje gwe nga watambula nnyo anti nali supervisor nga nyina okulondoola okulaba mu bitundu byaffe nasooka ne ngenda nkuba akange nyina tiimu already mu constituency yange gye nali mpadde obuvunaanyizibwa era nga nje mpawalinze ngesobola okumaningawo nga nyina otuuka mu bitundu ebirala okulaba kitambudde kitya ntuuka enansana osi station waawo bamuyita mukulu Tubeje agamba omukyalo w'okulondesa nti okulonda kuwedde rangirira naye nga abantu bali mu layini tewaliwo kyakoledde tebalina bakubabala wenale mutaliiwo abanupu nga tubagaye bonna basimbe layini bakuume emirembe teri kulonda kwaliyo naye DR form zagenzo fuluma nga balaga wenale yawangula yalondebwa n'awangula yatusingo yalina obululu 9 nga balaga waffe yalina obululu 13 naye naliwo ne bagamba omukyala ne ngamba osimuleke namwe kutusiriwaza omukyala gw'ogamba aganye okulangirira gw'omugamba alangirira ebikyamu mulowooza mu buvunaanyizibwa bwammwe kola kisikuuma abantu bano nti kati mukama wo abagambye okola ki era olwamaliriza omukyala ne bamufulumya nga tannalangirira ne bamufulumyawo ku kyaki kiri awo ku kyennabweru ng'okkirira ku kyannabweru awo kyaki eri ku kkuba awo erika kakomera olwafulumya omukyala batandika kuba bantu bikonde ng'alina bakifeesi be alina militale alina bana bali mu muleeya bakuba bukubi bantu olwakalulu Honorable Kabuye njaga tugende kati ku solution era buli omu kati ayogera dakika 2 twagatunye solution yandibadde